the devil is in the details. The more you explain yourself, the more you're easy to beat. Kati bo bamanya nti gojagala nnyo okwennyonnyolako ne basigala nga bakupoking until they had it gone, and you came back to Toyota, which is not a bad thing. Omuntu yenna lwananga nnyo obutennyonnyolako. What you have. How you got it? As long as it's legal, fine, you have it. Don't explain yourself. The devil is in the details. Nze sinnyonnyola abantu. Era lwanga Kyamagero ekikola otya mugamba, what do you mean? Kola nnyo nga neeyongerayo. The devil is in the details. Lekera awo okwennyonnyolako. Era guno omwaka ng'ogutandika gwe kisse mu bwongo bwo nti the devil is in the details. Kola ebintu by'abantu babirabirawo, oba ovuga benzi givuge. Alumu omutwe alumu omutwe. Because abantu bakwagala nnyo okusika okuzza ku level yaabwe because bo they are known to that. Bwe balaba ng'olinga stretching ogenda waggulu kitegeeza you're going to reposition them, osanga abantu abategeera enkola yo osanga they won't understand that. Kati gwe bw'ona otandika okukondescendinga ku mboozi zaabwe blood ogenda kuluzinga nnyo. So wali obulamu mazi ku ground bagayita mazi, being rogue and having a tough skin, nti ebintu ebimu tebikulya. You were nice. You said abantu bano banjogeredde nnyo, I don't want to lose them, mikwano gyange no go why benzi kanjireko egende. But class gye wali oyingidde mu kitegeezo olina ddiiru z'osobola okutula ezitali za bulijjo. Era nina ze nali nkutula. Kitegeera ne kati tokyasobola zikutula. Kubanga era kati bw'ogenda oga baga yali azze naye kati yazze tekitegeera. If we can get to that kind of thinking, n'otandika okugamba nti nze eno level gye ndiko, deal with it or move with me. That's it. I see.